Ebonies. Is there still a chance abantu okubanga bajoining ekibiina kyammwe? Well, twagala nnyo kubanga komiti emito n'abantu abalala okubakwatako bonna okuba nti tugira talents zaabwe ne tugenda nga tuzidevelopinga. However, right now tubadde tukyakitaddeko ku hold katono nnyo tukyakiyimirizaako because tubadde tustabilizinga olwa covid yatugiragiramuko yatuyitamu ffenna kati tubadde tugezaako okustabilizinga n'abantu okukyusa mindset yaabwe banga mindset y'abantu yali ekyuse nnyo twagala okubakomyawo mu theatre kwegamba ebyo byonna nga bikyatutwala tukyakitaddeko ku hold naye very soon because Ebonies nga bw'ogiraba it's a generational thing because generation after generation after generation so soon tujja kukigira tukyogereko tubabuulire nti Ebonies ekola nkola ki bw'ebanga waliwo opportunity bw'etyo ezeeya mulanga muti era njagala okutereeza abantu abasinga bababbyeko sente nnyingi nga bagamba nti okuyingiza mu Ebonies leetayo sente bwe ziti leta sente abantu out there bakikola nti okuyingira mu Ebonies tujja kuyingiza jangu leetayo sente bwe ziti no it is free first of all it's free but when you come we try to bachita batya how do you call it not building tusooka ne we try to building and naye kati kibadde kitutwalira gundi but we it's not another word of interview. Audition. Yeah. We audition you. Tukola auditions. Netulaba agwanidde oba gwe tusobola okutereezaamu wano alina potential netumulaba netukamuteka. Edda luli twali tukikolanga nti n'abantu abagira obugizi abagala okuyiga. Nga tuba training but it takes a lot of time right now. Osanga mu future tujja kubanga tukitandise era. Yes. Kanzile wa Godon. Diana. Yes dear. We twagenze mu break. Nabadde mmanze ngamba ati twatikudde daddy akayimba kali ka regular. Tiyakaweereza abantu. Abaana abatikuddwa mu Ebonies sofa abaliwo. Yes. Yeah, naiva. Daddy ngomugo mufukidde. Omwana waffe tumwana wadde gambyo yino muzampisi. Yes. Era omanyi tuwaletera omwana ne case yako ey'ekibati. Wembanga olina by'osuubudde ebintu bingi nnyo. Olusi wesanga ng'olina mu kadamage. Kafaji. Kafaji kajiramu. Konolongosa. Okay. Guma toyina kyakola. Era damage abeera mwatera damage bamutereeza olwo. Tumutereeza. Netubaako yana ali serious but damage bamutereeza olwo. Netubaako betubawa. Yes. So Godon ngalize ku ludda olulwo nkimanyi nti omanyi okuyimba. Etandikira wenyenyini because these are some of the things ebiri mu Ebonies betumanyi obulungi ennyo nti muinamu abayimba muinamu badansa muinamu abazanyi byonna obimanyi era obikola okusinanze ku bwendaba naye abantu bano basampulinga munonyeko basampulinga mwawo wandigenzeko ne buyindi nofuna eddagala nodda ne China olyokokomewe wa mama fina mugatta obwongo mulabe nga munnunga gwegende wabizayo omugamba bireete gyendi lunga ebidagala gwetabula ebidagala teyongera oluge ndowooza obiwulidde omwana ayimba n'owira atwegala lekerawo Eva okoze otya yongerezaako akayimbawo Fai bakayayi bayimba. Wagwan selector, wagwan selector, play that unite and connect that. When I feel the beat, I feel so sweet and I shake my boom boom boom. Hey, katitokwatako gwenga tolina maja cause my body is so good. Yeah, Omwandisi yali Dr. Bossa. Wayiriza n'otuuka naye tewali buzibu era zezo talenti zetwogerako bayita syncopation ogirabye njirabye erina eveeri neryoka luyingira mu
kugamba that syncopation n'amanya nti munnayina okumukasukira ndowooza okitegedde. Ebonies bwe twagala okuba nga twogerera kati waliwo abazadde era bangi nnyo essaawa eno abali awaka abaana baawummula abaana babagamba kikuba abazanyi bakatemba awo bali bwe bati ebigambo bingi bye batutaddeko ebigambo bingi abantu bye batuplantinzeeko ndowooza ntandikire ku ludda lwa Eva experience ye eryeta ku kintu ekyo. Abantu bo bambi twasooka ononera future newejjusa abantu bayogera bingi nnyo naye nze kyengezaako okugamba abazadde ti aba tasitoping omwana waba alina kyayagala akole ki am supporting am pushing ave ku bantu because abantu baliwo kulemesa abantu tebaagala muntu wali mu kweyongerako muntu aba akwagala oli awo lwotandika okuba nga weeyongerako nga batandika because nange mbabegako awo social media yanfuukira social media ne bakuyisaamu eggaali nnyo bampisaamu eggaali bazze bazimpisaamu nnyo nolwakubago bazisaamu naye nze wendi ate sigenda mukomye ebigambo principal yabagamba nywera era abazadde ku nsonga y'emu oba abantu abatulinaanye oba abantu bali mu community Uganda yonna okutwalizaamu tebibulamu. Are there some challenges nga gwe omuntu z'ofunye ziyinza okuba particularities ziri mu Ebonies but mu stardom gy'olimu eno zibaddemuko tugambe nti batuufu bye boogera? Batuufu nnyo erudda abakyamu nnyo. Bwe ngambira batuufu, of course there are some bad examples. Abamu sijja kuboogera of course but waliwo balabako mu industry yaffe ne balowooza nti ffenna nti mwenna bwe mutyo mulya mamba abeera omu. Yes, ne beerabira nti ate ffe mu Ebonies tuyina leader, for example Dr. Bosa tuli mulaba nti agenze mu club agudde ebigo akubye omuntu ebikonda awemula abantu kwegamba gwe tulabirako yono very responsible man, very kind, polite, humble. So bw'olaba Dr. manya nti mu Ebonies ffenna tulina empisa twakuzibwa ddala era tutendekebwa empisa buli lunaku so si buli omu naye mulimuko abamu nga some examples si nnungi. Agamba mu Ebony. Tagamba gwe. Omanyi once in a while mbeerako ku TikTok zo. Naye ennaku zino oludda zikola live zewakolanga ekiro. Naye Yvonne yalumba mukaawe. Alina live ezakola ekiro dadi kankunyumize. Oyinza okuba guba weebasenga ngali ne bakadama. Abeera okubambi n'abawa ku mboozi ne banyumya bino ne banyumya biri ne banyumya biri. What is something that is inspirational? Twali kinyamba Eva lumuyamulumbako. No, but I just overheard. Noli naye yabeerangako kwekiro n'akola ezize nga tebali wamwe naye mu budde obwo batuga wee hours of Is there anything inspirational kiwandibadde oyagala abantu kyogamba nti mu butuufu emyaka gikyali mito but is there something kyogala abantu bakutegereko bakujjukireko bakumanyeeko as you? Kyenjagala bamanye nti I was a very God-fearing man and an extremely humble man. Of course, nga bwengambye tuko power role model. Those two are very important. Ate ekirala ekisinga obukulu ddala kyebatamanya ato nti abawala. Nti abawala njagala ensi ekimanye nti omusajja ono yatya nnyo abawala era bambi afudde naye yatya nnyo abawala. Abantu ng'amaloso gabakyokinzi. Dadi mkyagamba ye best kubakada. Era wowe nyini tuwe ne remarks zezizo kubanga zisembayo kwekyo. Ekisooka kwebaza Dianah Nabatanzi. She's a very beautiful, very humble, very sweet. Atwagala nnyo bambi webale nnyo dya. Webale kuba down to earth. N'otuwa bambi accommodation eyo ne TV. I think Dr. Jakumgira kebala. Ekiraba fans ba Ebonies mbannaye mulabe paradise. Mwebale kutubeezaawo. Mutugulira buchaini buno bujaketi bwaffe buno buli kimu. It's because of you guys and your support. Mukama bawe kimusingo kwagala. Thank you so much. Be blessed. Iniva. Nze kyena ndyagadde abantu banjigireko ekintu obwetoowaze ekintu kikulu nnyo obukakamu otuuka ku birungi obeera ng'oli mukakamu n'ekirala okukulembeza Katonda buli kintu bagamba okutya Katonda amagezi mwe gakola ki wa Pastor Bugembe okutya Mukama amagezi mwe gakola ki mwe ga sokera. Yes, kati omuntu n'okuwa abantu abakulu respect okubeera ng'oli mwetoowaze ne oba olina kino n'obeera wansi obeera ojja wangula ensi eno. Doctor. Yes, thank you so much. Daddy situmidde. Tumira. Ntumira baganda bange Rema Namakula ne Bitu Sinchimanyi bali awo
bandaba ne principal ne Ebonies bano bonna n'ekirala show bagitadde ku discount okuyingira $3 nena then n'abaana abato $2. Pozono okuba wali wano okay kale netumira n'abantu bonna abanjagala abafansi bange. Happy New Year. Diana, love you so much. I love you more, darling. Yeah, thank you so much. Okusooka bintu nga bisatu. Ekisooka njagala sharing my iconic formula. Whenever I make some motivational speeches, but I share this iconic formula with people out there. And these are the 5 P's. The first P is prayer, always pray. Kusaba kukulu nnyo in life. Second P is persistence. Yes. The third P is positivity. Beera nga kwegamba wekiririza mamu n'omanya nti yes, I'm going to win in life. Yes, I can make it. Then the fourth P is patience. Then the last P, which is even very, very important in life, is passion. Love what you're doing. Kati olaba, you are enjoying, then nakulaba kumupira ogwagonde ewankulukuku. I saw you really in the people and so on. It's because you have passion for what you're doing. And that's why you're successful. And that's why you are getting all those awards. Because of that. So passion is also important in life. So those are the 5 P's. The youths out there, Bambi, use that formula. You won't regret in life. Secondly, njagala okwebaza first of all Bukedde TV because BBS, I'm so sorry. BBS, mbebaza nnyo because we are always at home here. Whenever we come here, tubeera waka. Then mukyala Diana. Webale nnyo Nabatanzi because first of all you love us. Secondly, you love us so much. Secondly, when we are interacting with you, we are so free. We have enjoyed. And waliwo show gy'obeerako nga oli ku bunkenke oyagala kuwulira. Naye show it is so interactive, it is so nice. So webale kutukyaza ku sheno. Kati n'abantu out there mbategeeza paradise. Naye badde nfukamira abafukamizi ne mbagamba nti bannange mujje, don't miss paradise because I think tutaddemu ebirungo bingi nnyo, tutaddemu tukyusizaamu ku brand yaffe ne tulijja ate mu ngeri endala. So n'olwekyo bannange ate nga it's a family play. Abantu temweraliikirira kuleeta baana jangu ne nnyazaalawo jangu nomugugwene so nabo tubakowoola banange mujje on the 30th tulina shemu that is on Saturday, Sunday 31st tulina shemu tulyoke tuyingire mu grand and first shows ziri bbiri kusaawa 8 n'essaawa 1 ey'akawungeezi. Ku bigambo byogedde byotuwadde ebirungi namwe nabyo mutuwadde ebirungi twagala obbebazanga Ebonies. It's a legendary group ebaddewo ebbanga lyonna tusuubira nti tugenda okulaba mu paradise mutuufu kyekisinga okuba ekirungi. Saagala kusukkawo waneeno ku bigambo byabwe nyongereko ki mubeere bulungi ze mbagayisa akaseera kalungi mweraba.